Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Steven Gyebali. Kale sebo nawe Gyebali ko. Ono kadima ku beat one. Mwami kadima. Obudde ndajanira kubire sebo nzuno. Sanso kulizaako sebo. Nango kuuliza. Nange obudde okulajanira nga njagala onkubire nga nina ensonga zange. Zinnyonnyole mutulabe. Mwami kadima ekiriwo. Esebo. Nalina girlfriend wange nga bamuyita Joan. Esebo. Joan twali tusomeyo twalina institute gye twali tusomerako eyo. Tusoma naye nga womanyi ebyessomero. Tumala akaseera nga tusoma naye tubeera naye ne tweyagala ebyaddala. Mpulira. Seera ne kituuka ne twawukana ensi n'envaako gye yamutwala nange n'ensuula gye yansuula. Naye ekisinze okuneewuunyisa kwe okukizuula nti girlfriend wange oyo Joan ate essaawa zino taata wange alabika beeyagala. Taata wange beeyagala ne girlfriend wange oyo girlfriend oba yali girlfriend wo? Yali girlfriend wange Joan kubeera twasoma naye nga obimanya ebisomero. Okay. Kakati mpulidde nti ogamba nti kati beeyagala ne muzeeyi. Ogambye nti Joan yagenda ensi n'emutwala gye yamutwala. Yes. Okay. Kakati gwani yabigambye wabijjeewa? Zigo nambu yina buli kyetaagisa kyonna nkirina ngezezzaako okugamba muzeeyi naye muzeeyi anvuma si byaliko ambuza nvuma naye simanyi na kumanya. Kakati njagala Steven. Wange sebo. Taata wo yali amanyi Joan before. Taata. Nga mwagalana. Kyali bweki. Anti yateranga okujja ku ssomero we twasomeranga yateranga okujja naye nga nze simanyi kiteekinga press nga obimanyi nti ajja ku ssomero manyi taata bali close friends twabera wamumwanjulirako omuwala. Nali sikikoze ekyo kumwanjula omanyi ebisomero mwami kadima naawe naye yamulabako nga muli ku ssomero. Yamulabako bulungi nnyo era ne okunyumya baali banyumyawo conversation nange ne mpulira mu essanyu ningawo waayi. Kankumbuze taata waali ayimiridde atya mu byawe mu byensimbi. Era kale akasenta ayinamu kyenyinza okugamba. Ayinamu kasente. Ayinamuko kasente. Girlfriend ono okyamwagala kuba ngambye yagenda nabo oba mwekyawa. Mwami kadima nga wemanyi kale nti omuntu gwali oyagaddeko. Tekibagana muba mwesanzeeyo omuyinza okwekanga nga muzzeemu kakyoga mwami kadima gwe tolinayo wa girlfriend abedda bwenza kwesanga ne mugira. Tusobola okunyumya naye nga tewali ate kisukkaawo. Kakati kunyumya bunyumya gw'omuwala ongambye nti mwekyawa kiki? Omuwala nze neyongezaako mukubira essimu okumutunuza mu bintu bye amusimu kyange takyakwata takyayagala kudda mu misiki zange kati simanyi oba kitange yamugamba oba kiki nenze simanyi nako. Omuwala okyamwagala oba tomwagala? Mwami kadima obimanyi naawe kakati nze nali namuvinga onu naye era munnange. Kati ate oba amuvinga onu mukulu sebo tugende mpola bw'oba amuvinga onu ate kati kiki omuwala bw'aba naye yagenda yasala wafuna omuntu n'afuna muzeeyi wo buzibu ki? Tekiba kirungi oli abasezaala we. Sezaala wa nti mwayawukana. Oli abasezaala we. Yes fine twayawukana naye munnange gwe twesanga gwomanyi omuntu gwe mwali mweyagadde tetwayomba nti oba kiki olwaliwo ekityawo twawukanya nti kiikino. Kati gwe bukakafu kibwolina nti taata waayagala girlfriend oba just mukwano gwe? Mwami kadima ebifaananyi mbirina buli kimu nkirina yamupangisiza n'omupangisize ne nankulabye. Yamupangisize nankulabye era omukyala oyo essaawa zino gy'abeera. Kati gwobeera wa? Mbadde embeera eno ewaffe ebulenge wa taata gye yazimba naye kakati nayawukanyeyo navuddeyo nazze Nyanama kubanga sisobola kubeera na musanji wange mu nju. Sisobola kubeera taata wo musanji wo. Taata kati afunze musanji wange kubanga njagala ne kuleedi eno atuulire maama wange mukyala mumanyifu bamuyita mukyala Kawooya mukyala mumanyifu waalinnya nnyo kati nze nazze eno Nyanama saaga twawukane saaga kwena musanji wange mu nju. Kati omaze ebbanga ki ng'oli Nyanama? Nena kuweza endowooza mwezi ndi gwa kubiri. Taata takunoonyaako? Tannoonyanga nako era ndowooza kye mmanyi yasanyuka n'okusanyuka eyo aliisa buti yalinga eyampona. Maama
maama eka yafaayo mugwe nabulira ku ne mugamba munnange nja kuddanga nkulabikira omwoyo gululuma nga omanyi omwoyo gw'abakyala. Taata takubiranga nako. Nakubiranga yadde esimu yadde okumbiipinga yadde yasanyuka busonzi kyemmanyi era ya musajja musanyufu okuba namuviira. Kakati oyagala tukole tutya ssebo? Mbadde njagala mwami Kadima okubiire omukulu oyo bamita mwami Kawooya oyogereko naye ng'omuntu omukulu omugamba anviire ku mukyala. Akuviire ku mukyala. Okay, naye kakati nsaba kuwamu ka advice. Ssebo. Kati taata woono Steven si yakuweeredde. Taata oyo yampeeredde era mbeereddewo nnyo. Nene nnyana majendi mu nnyumba era ye yazizimba Yamupangisiza yali avaamu n'eŋŋamba nze kanjiddemu naye ate era tekitegeeza kunjoogana kunzitirira ku mukyala. Neno gy'oli ennyana wa taatawo. Wa muzeeyi ssebo taata. Kati amanyi nti gy'oli. Akimanyi bulungi nti gyendi nze nasalawo muviire munnange naye bambi mwami. Naye era wamuviira ate era oli wuwe. Okay, kati kyebadde nsaba okugamba nga kwoyise ku mpewo ensi etegedde. Badde nsaba waba kitaawo tukomaawo. Badde njagala mwami Kadima onjogereremuuko naye tegeera onjogereremuuko nenga muntu omukulu omugambe omuvumiremuko n'ebivumo kuba nze sobola kumuvuma. Nga nze avuma. Nga omuvumiremuko omugende gwe musajja gwe lwaki tova ku baana abato lwaki tokula n'owummula. Gavumenti bawumuza ku myaka 65 negwe okola ki obimanyi naawe. Byonna ebyo nga nze abigamba taatawo. Gwe tozizza aba tolina kyokoze. Nze sizizza. Gwe tozizza mukama wange oba tolina kyokoze kuba nsobola kubimugamba naye gwe osobola naye okitegeera mwami Kadima. Nedda kati nga bwe gayi kino ekyokumpewo okumutera kumpewo kimala togaiti mwami Kawooya. Yesebo mwami Kawooya. Oŋŋambe maama we ye mukyala Kawooya. Ye mukyala Kawooya mumanyifu nnyo alunda n'enkoko batuli bamanyifu nnyo batutegeera. Bategeera kati babategedde nsaba tukomaawo. Mwami Kadima era mbasiyambiddwa naye. Nkusaba busabi nga oli muvubuka olina emyaka emeka? Ndi mu myaka kati 22. Akyali muto. Nsaba tukomaawo toyongerayo nnyo. Mwami Kadima. Nze nkusaba katugendeko mbawuliza tulabe nabo kye bagamba. Kale ssebo. Kale weebale nnyo bambi Steven. Kale ssebo neyanza mwami Kadima. Annange ensi eno erina amawano n'ebikulu. Okutulangire gwe busula tugende. Bana twagala okubategezaako abantu mwena ab'ebusula w'obulenzi awo naona Kalule kuva Bombo nti ku Sunday no nga 15 tugenda kubeera awo ebusula ku Blutik Bar perekeddwako abayimbi bangi John Black, Rebecca Jingo, da agent akulukuta mperekeddwako Tadias Katumba, Kadima Mukunja, abakozi ba radio bonna bamperekeddeko bannange. Ku Sunday no Yegadanga extra concert wali ebusula abantu b'ebusula mwena mugweyo tukikubbe egenda kuba live band ebintu bingi nyonyo na Strikers production yonna okuyingira mutwalo VIP ya mitwalo 2 ku Sunday no. Kale ne Governor Eddie muganda waffe ayongera obategeeza nti onaku nga 14 siro olwokutaano lwa mukaaga agamba nti agenda kubeera wali eri bagiyise ekibiri bagiyise sampling bar awerekeddwako abayimbi bangi bwatugambye Governor Eddie mugende muwagire oyo nno muntu wa Kevin nnyo Kevin gwe tukola naye wano kale setujja kusukako nnyo ntwagala mukodomi Asumani agambye nti omuvubuka oyo eyo njaye muli bulala njaye mtawa kale yenze Kadima nange anko kabo sana obuna kabo from komone nyimba mwendezi zingo okwokya musule bulungi.